nze Lumiima ayogera ekyo kyotayagala kuwulira naye nga kyekituufu. Ekisooka njozaayoza bonna abayitamu nate bagenda ekyankwanzi era ndimu ennyamivu nnyo. Ndimu ennyamivu mbadde manyi wale badde musanyufu. Ndimu ennyamivu nti sirowoozebwako mu Uganda muno ndi muntu gw'obuusa amaaso okugenda ekyankwanzi. Nze mbadde nsomesa. I agitated for reforms in leadership. I even wrote a book. Neteri minister yakatunuddeko oba MP oba abakozi ba government abenjawulo n'abo baagala okwejja mu bwavu. Obadde oyagala genda ekyankwanzi ngaani? Nga Munnayuganda. Ng'ogenda kusomesa bagenda kukusomesa. Nze nnina kugenda ku ddaala lya kusomesa. Abantu bonna abaliyo tebali kibagenda kunda ekikyalinga kujja ku champion. Reason ebintu betwogerako byebyo mindinga ebigasa bannayuganda bo baba mu kuyisa bivulu. I'm telling you, every office of department of this government requires an overhaul. Weetaaga olweyo mu buli government ministry. Tunulire y'ebyobulamu, tunulire y'ebyenjigiriza, tunulire y'ebyobulimi. Kati obonde kikyalinga ki? Champion yasomesa wano ebintu n'abantu okubeera nga bafukirira ebimera byabwe. N'akozesa n'obucupa nti alina akasente akatono osobola okukozesa obucupa. Bonna nga yabyogerako ne demonstration bwe yazikola bwe baabirekawo. Njagala ombuli omuntu yali apropoirinze amplified the same message of the president. Kati abantu sebo wekitiibwa president bogenda osomesa be bamu. Tebayiga. Ne bono lecturinga tebagenda kuwulira. Nze kasobola okusomesa abantu ne bakola ki? Ate abantu bakuwuliriza nnyo abantu bagetinze used. Ffe tuwa omukisa tukugambire ku baminister bo ba MP bo bonna nti omuntu atalina musiri gwa mmwanyi we joka oli mubbi. Sente ozijjawa. Olina okuba ne eka 10 ez'emmwanyi. Ekikonyamiza kubanga tebakuyise ng'omu ku basomesa. Kyogamba mbu tebandaba nti mbadde nsomesa. Kyogamba mbadde mpisa bivulu. Bannayuganda, I was ranked among the best trending candidates. Not because njogera simanya bikyamukiriza kazanya. I'm a serious man. Nsima gold. Nsima zaabu. Nsima amayinja, nsima omusenyu. Ndi mu tours and travel. Ndi mu transport. Ndi mu kulima kwa tractor. Si buno bokkekera. Nkuba obunga n'ebyuma bya kasooli. Masanyalaze gannemere. Diranzi nagangenda ajjajja sale. Sawa yonna we ndifuna omukisa. Mubuuze gwe factory ze namukekere. Bukulu otya. Buli omwangamba ba masanyalaze nisi kyagala. Saaga kubba gwanga lyanga mu patriotic. Tugamba bannayuganda nze nabyenkola. Kakati abakulembeze abenjawulo ba minister ba MP tebalina bye bakola. Babeera mu buddiru mu parliament, mu ministries, permanent secretaries abo bonna balina okubeera lectured about. Twagala permanent and pensionable syndrome ekendeere. Naye unyembi byenjogera government nda zabitutte. Kenya yajeewo okuwa abantu permanent and pensionable structure y'omulimu. Ntitagobwa ku mulimo paka lwalifa kasiimo. Nonsense. Babawe emyaka 5 kati bo. Kale naffe tubawe emyaka ekinene nnyo 3 nali ngamba 2. Bannayuganda olwo bakuddiza omulimu gw'oli contract yo nga tusinzira kwa appraisal and meeting targets. Ne bannayuganda osanga permanent secretary registrar mulandizi nga yasaata wala ali wali akamabukami. I'm telling you omuntu tasaata wala agejja bugezi. Bano bisolo omuntu weyisanga omuntu ensolo ng'olina omulimu ofuna milioni 2 wagukkiriza naye ng'oli mu buwumbi bw'okukumba bw'abannayuganda. Kati ne bo bana lecturinga bonna babbi bubbi. Njagala tuboogereko nze mbadde nnina okuba lecturer omukulu ekyankwanzi. I'm telling you. President ng'amaze okuggulawo olusirika luno. Akukwasa akati. Akwasa akati aŋŋambe my son. Kati oli mutabani we. Tendiki akungobayo. Ffe oli taata w'eggwanga ffenna father of the nation. I'm telling you. Atusomesezza atulaze ekituufu. Tuyina ffe bye tuyize mu ebyo byasomesa abalala tebayiga. Kati alina kuwaffe omusajja akooye naye akoowa ne bw'olekitaringa n'osomesa omwana ate n'olaba nga tatambula nga waliwo omulala atambula omugamba nze nkyeka method gye nkozesa tebatuuka kukambawo ono baaba wammwe muto wammwe okitegeera agaakatono njagala mbakala kati buli muntu ajja vaayo ng'akoze oŋŋamba otya nti we are having a 200 we are lacking a budget eri serious 83 budget proposals and blah 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 right now. Uganda ina capacity ekola 250 trillion budget. Mbabuuza is it true or no? Nga ntunulira abo bonna beeyita planning authority aba URA Minister of Finance, probable Minister of Finance mubuuze what are you doing?
budget gye tulina tekola tosobola kutuusa mpeereza ku bantu. You are lying, you're simply wasting time and revolving in mud. Ugandans are laughing at you. Can you imagine? Some of us are laughing. The diaspora, the people who are elite, we are laughing at you. 99%. Lwaki batusekerera? Muli kisekererwa. But now Uganda 99% basasula musolo. And you are calling yourself a URA. You're calling yourself a Minister of Finance and Planning, the financing authority. President akwadde obuyinza. And you cannot raise such avenues. Waliwo ekikugerwa nti president bwakuwa obukulu abatakuwadde buyinza busigala gyali era ye Minister of Finance omukulu mu ggwanga. Ye Minister w'ebyobulamu omukulu mu ggwanga. Kituufu. Naye buli kati atera ye Minister w'ebyobulimi omukulu w'ebyenjigiriza. Bannayuganda abwe mwawe emirimu bonna tebasaanidde. I am telling you, buli minister ya government tekola. Tetuusiza wadde 10% expectations of Ugandans. You have laid down and let us down. Even let down the president yourselves. I'm telling you. Nungama nti Minister of Education. Jesse Muyingo mkwano gwaffe. Nagagga. Abaana bo wakola essomero basomera mu ssomero lyo. Ofumba oti emmere nga tuswajjirya. Noggala essomero mangulu kuba waguddewo akavuvungano. Gwe liryo bwe lyagirya nga tebaggalawo. Mulemedde mulekerawo double standard. Kadde mu katono. Minister Jesse Muyingo. Nabudde ne Pastor Bujinga akyogerako. Yayangu imangu nnyo okuggala essomero lino. Omutemu yayigidde. Wanegaba ubatema abaana wiche wewe. Kati bananyini essomero bayise omutemu. Ani ayinza ottuma omutemu. Noggalawo ne secondary ne lyaki. N'agaliranyewo gonna. Who are you? Banoonyereza. You are acting atravayously. Obubuyinza tobulina. I'm telling you, that's my business. Niyo Minister w'ebyenjigiriza kuba nti avunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu. Naye yajjidde embigere bya government. As a student of law, the Constitution is the supreme house of the law. Yes. Toyina buyinza bukusukkako. You cannot act atravayously. Toyina buyinza obu. Double standards. Gwe liryo ebattayo omwana bwe yafa nga tewaliggala. Awona biki nga teyaliggala. Double standards. Uganda mulekera otuzanyirako. IGP ono naki ku site. Akakasonga katono nnyo. Oli abaana b'abantu bafa everywhere obutale bujja nga togendayo. But abantu wano olumuna bitongere byabwe kwerinda bye bibase either accidentally, collateral damage, recklessness nga yo tagendayo. Ebyo DPC yabisobola mulekera okukola ku impulse okukyamukirira. Ebyo nga nsomesa. I don't care. Ate ffe abamu tubalaba ne tubasekerera. Era bwe tugambira jjajja champion nze ndifuna omukisa omulaba nyamuga you a champion. But you've been let down by your own team. Tugamba iso era tusaba mwami Arthur Teresa abaana bayise enjala ebaluma nnyo. Babeera mu buli diiru se mu bubi. Bannange mweddeko owaiso tebalina kumanya nti oli waiso. Tebalya mmere. Mululu bubbi. Owaiso tebalina kumanya nti oli waiso. Mbega bwe bakumanya nti oli mbega omulimu oba tokyayina. Kwa byobega togenda kola ki? Ne bagamba ekitabule NRM nekigifudde week ngate y'amaanyi baddiso baradisa abamu. Can you imagine baddira omuntu ow'amaanyi ne bawa sente diso n'aradisi n'abamu ne baregister be NRM. Omuntu ow'amaanyi ne bamwandiikako lipooti enfu ewa president ne matendekero oba departments ezaali muyambye NRM ewangule. Wallahi olumu ate bakozesa ba opposition ne babawayo sente. Kati ne bakuba omuntu ow'amaanyi ne baleeta ekinafu opposition nejja n'ekikuba. Kati oli eyabadde w'amaanyi afuuka kipingamizi mumumazeemu amaanyi era ebiseera ebisinga jjanga independent ne balwanagana kyekita NRM baddiso ba chairman registrars aba NRM district ne ba RDC olwa lipooti zino ze bafulumya ku bannaabwe. President bamuwa reports enfu tusaba mwami Arthur akitereeza ekyo oli muvubuka oli soba. We are proud of you. Teresa abaana bayise balekera owandiika lipooti enfu gitunulemu. Beera n'alternative endala. Otherwise nabo baafuuka baddiira. Can you imagine essaawa eno ffenna n'aboogera ebyo ebiyamba government. Ojja genda okwesanga lipooti ezituliko nfu kabbi kafere bwe bubbe abantu bwe bukola ki. Kati n'abali kutaddeko omulaka ripooti ezijja ziba ki negative. Okay. Mpagidde mwami Museveni mukalu kuba yabadde asinga
no jagwe eyakola otwala ba blogger because I used the smart campaign. I am the most blogging individual now. Go ali blog omukulu mu kalulu. Even today njogera ensi neewulira. Nino otwala ba blogger notatwala Luzzi. Nawe waligenze nga blogger. Badde manyogo mutendera wagubuuka. Blogger tekite mumuyina we mukirowooza. Blogger ye muntu ateeka ku internet ebintu. Esaawa eno nkola video nerabira abantu milioni 4, milioni 3, milioni 2 bana Uganda. I am one of the most influential people on social media. I have been agitating for digital transformation and even government should adopt it. Ntina president wabayo yataddayo kubeera kuyita abantu kuparading abantu akolechi lwaki sente nyingi n'obudde kwata bukwasi simu ye yonna gye babakozesa bamugulira account TikTok agenda kuba ne following y'abantu milioni nga 2 ez'abantu lindako aswana oku inviting abantu nayogera nabo individual president modulator amuletera abantu ku buli kyalo buli area neba nga message etuuka mu bantu abantu ne bamwagala mmowa nze naleta ekintu ekyo ne baga otambuzo kya president waffe okwetoola eggwanga lino lyonna sente nyingi obudde na buli kimu tetukyabana basirikale bangi nnyo tuba na drone emu okubba obusirikale 8 mu 1 minute ebyo ebintu ebipya technology omupya bebe betwaga okuinteracting ne president his excellency champion nongamba ntutwala ba blogger notatwala Luzzi iso waliwa mbute mubiraba temusiima notwale migunjugunju ejiwemula nemugitega president I'm telling you olowooza lwaki ba blogger aboogera ebyensanga mmwe temufuna mukisa kusingana president ne batwala bali bogamba boogera ebitali byanza tubagamba buli Munnayuganda takola kituufu ekyo abayiso baali badde bawandise dad point nedda abawemuzi kuliko n'abakwata ebitundu byayo byekyana babiteera ku Facebook ne babiteera ku mitimbagano ne bakola ebyensonyi n'obatisinkanya president Luzzi nsomesezza obulimi nga president bwabyogerako Bannayuganda mwenna enjala ebaluma musiiwuuse enyimwa temulina mirimu obuvubuka nsomesa obulimi bwa tractor n'empita n'abantu nobody recognized that with my wife nsomesa obulamu nayogedde jjo ne mbagamba endya nutrition masomero ne Bannayuganda nenjogera ku kali kyezimu nti mmwe mukitwalanga kya bbeeyi ne muziika abaana baffe bamaama baffe nenjogera ku ggwanga eri Abanyankole n'Abahima n'Abaki mu bulungi abamu banyambalidde abajegajega ne bamaze ne beetonda ne bangana netonda lwa mirembe manyi mukulembeze wetonda nenzikakkanya obuyembe wembadde nzijawo maaso awo ku nsonga eyo ey'ebyendya n'olutalo luwagguddewo ku bantu naye tumalirize ensonga ye ba blog eno president asaana neze billion 5 takwata olw'ekikumi n'olumu n'aluwa abantu gulamu tractor bidduke buli omu baalamuza amamotoka ne mukalulu abaana be NRM bawagira NRM ne bagenda ku mitimbagano ku data waabwe Nupu yali alowooza n'opposition nti kuvuma president ku mitimbagano ne bayonoonera Uganda bwano bonna ne bonooneka ne ba influencing abantu because that is the order of the day era bw'ogenda ku internet n'olaga Uganda bwefaanana ensi yonna etunulira internet olaba Uganda ngibadde date abaana be NRM abatono abo bajja ku internet ne bakaunta naye tewali babuvunaanyizibwa be bayita mwayita migunju gya opposition ne abatoogerangako kigambo NRM oba mwami Museveni na program za government wano wennenyeza bana abayiso mukola report zaaki bayina okugamba yo excellency sir report on the so-called jokers to see you sir you are too busy don't consider nze ndi presenting aba blogger bonna mbazingazinga nembagaya n'ensuula eringa emberenge oyogera ki lwaki olowooza bw'otyo self importance proclaim lwaki olowooza nti bonna obakira ani ansinga bwe basibakira boogera ki omwana we ayiga ki Luzzi njigirwako ebintu bingi n'abakulembeze abo bonna I am so better than ministers bangi I'm telling you I know who I am you don't need kumpana wana owekitiibwa president yatumugamba abantu bakulonze bakwagadde ekirabo ky'owa Bannayuganda ab'NRM bawe emirimu ba influencer aboogera ebintu eby'amagezi be bokka boolaba era obulala gamba wacha toka bayogera 5 billion ebyala byebikanula ennyindo n'amaaso nga byeraliikiridde ne batandika n'okuyomba don't give people money your excellency omuntu afudde ejindi n'owayo amabugo yes mpisa ya Buganda naye ezo sente za Bannayuganda abatabafiirwa abaabwe n'otabawa abantu bajja kukyawa nti nze lwaki tiyamba nga n'abafiira mu lutalo bakyabanja n'owa abantu ntu katono omwana yassa abantu
amagoba gachi amabugo gachi amabugo gachi nze binafiira ngati bampa waliwo abantu batira abantu baabwe bulunako ba president akimanyi ne you cannot give everybody. I'm telling you okugaba sente za bana Uganda kikome wakitibwa abantu bakutawanya omintinga buli muntu kato kimanyi president akyamanya ani mulungi ani mufu ani akola ani atakola. Tubagamba bana Uganda kye kiseera mweddeko tubagamba luzibo otamutwala mbagendo sinkana president mu kusomesa okuinterakinga ne president bune yuzo babuza ya kindergarten. If I had a chance to meet the champion, first of all, I would say, Your Excellency, Zeruz Abraham Basa, Salah Zitoro, mwana mtu mulungi omwanvu afumbe chencha. Abachati bagala kukola na baba kaka nonzenako. Your Excellency, nakuwagira cause you are the best. Kubona abali besimbyeyo. Nete kitegeeza nti gwe best mu Uganda. Gwe wali osinga bonna bekoze. Yali abasinga ki? Buli bonna bali bukongojja. Program zayogerako ne bola abwayagaliza bana Uganda bagende wategerekeka emirembe abantu bamanyi bafuna batya mirembe okimanyi abantu babuza emirembe tujifuna moto tya emirembe ogifuna mboti Kongo tebalima Sudan tebalima anti olubuku teke enkumbi kutaka ngakazinga kakola ki kavuga luzi nso tambula okuva mpaka kichugumu ngate bali ankutteko nayitako lumunga ngende gulu nga abasirikale bampubirako okitegera. Your Excellency nga mugamba technology ensetuleka twetaaga drone twete factory ekola no drone nga bebasirikali ba Uganda abalala bana abaliwo tuba facilitating tuzimbe state abana baffe. You are soldiers sir, Ugandan soldiers, Ugandan policemen and forces twetaaga state. Mubuze Your Excellency, are you aware that in Zambia and all barracks are like kraals entezisula bulungi no singa ba police angambe are you sure nga Your Excellency? Yes. Kyogamba bino byoyogerako tabimanyi babi mukweka. I'm telling you olaba wekitiibwa president tamanyi nti luzi gyali mu babloga alibuuza where is my son, where is muto wa muwozi where anti akumanyidde mu byakulima kubanga yakusiima n'okusiima sesimbawo ng'empi wa Kampala Central takumanyi nga bloga kiki bloga kitegeeza omuntu uploadinga information on internet. Alabika takumanyi nga bloga Natasha ateeka okuba mmanyi basekuitale be bammanyi abayiso bammanyi they know they see me nakola nani kye tuyita reformatory manifesto. It was supporting Mr. Museveni's manifesto with the reforms to make it an achievement. Aba batata baffe balwana tetulina kye tubabanja, but we are ashamed of ourselves and we are ashamed gye bali batuweeredde endwadde zikendedde tusomye opportunity ziri wano mu Uganda buli omwazi tunuulira butunuulizi tetulina kye tubanja mwami Museveni ne banne bajjeno sale jajja muto bajjeno na Rweiso ne bannaabwe. Children of foreign comrades, you have let us down. What can you display? Muwuliriza biki muwuliriza bawemuzi nowulira babloga bonna baconcentratinga ku Nsambya bayawukanye ne gundi nekitwalira omwezi ne bavuma omwana w'omuntu ne bamumalawo nekitwalira omwezi muyingira relationship z'abantu bibakwatirako wamufuna muki luzi n'ensomesa okulima. It's not a topic. I was talking about nutrition. Abantu balya bubi omuntu ogenda otya ku buffet nolonda chapati carbohydrate, muwogo carbohydrate, lumonde carbohydrate, ensujju carbohydrate, akawunga carbohydrate, omuchere starch carbohydrate, notako kivuvu carbohydrate, chetumula carbohydrate, no mala inoteka keshabwe carbohydrates, no muzigo no mamirirako erye tingi olusozi n'oluteeka wali nogenda ku nyama enva enyama protein, ebyennyanja protein n'obisena, enkoko protein n'ogisena. Kati n'ennyama eno n'enkoko olumu abeerawo ensiike arakat eya supu byonna n'osena type, n'oteekako ebijanjaalo protein, n'oteekako cowpeas protein, n'okola olusozi olulala olw'enva. Wulira beeyita abali obulungi ziri saladi vitamins byonna tebatunulako. N'agenda ateekako eggalani kiwali bwe kigambye bateekako n'emimmonde n'ateekako eggalani y'obusera oba ekivuguto. Abamu n'agamba juice nsaba cocktail. Mu juice yonna gweyagala ow'emikyungo onoonya vitamin C. Kyekimu n'enanasi, kyekimu ne apple, kyekimu n'obutunda.
miyembe. Niyo kimanyi omugunju gugenda wali kugalani zonna ne guzisena. Tubagamba Uganda mulya bubi. Lyemmere ya kika kimu nti protein nti ndidde nyama oba nsiike oba njokye kimala bifi bisatu. Genda wali ku nkoko amini ku mmere tonda wo chapati oba kivuvu oba kawungo oba kalo bibi kimu kyokka kikola kimala. Then genda wali otekako salad ne juice butunda ku buffet. Mulekeraawo mululu bannayuganda ate naddala mu abanene teri muntu ayagala kulya ng'abantu banene. Bw'omala okulya n'olyoka osumagira ne mugejja embuto ne zenkana eri n'ogenda ne webaka n'ofuluta nga generator. Tubagamba bannayuganda twagambye culture ezimu zifateninga abaana intentionally with ignorance. Si kya bugagga si kya bbeeyi n'osanga omwana omuto obadde muwala nga mulamu bw'aba agenda ofumbirwa ne bamukapira amata ne bamukapika eshabwe ne bamukapika omuzigo amasavu gayitirira ate nga bali tebakola exercise yonna. Honorable kino kyalabisenga gwe eyalumbye obuwangwa era nalumbye obuwangwa yes era sikibumenyawo kati watandise kulwanyisa buwangwa bw'abantu. Twalumba obuwangwa bw'abasebbeyi. Abasebbeyi nga bawola abaana abawala kye bayita okukomola abakyala ne bakusalayo ebyenda byonna amaaso ennyindo nga n'emmese eyingira. Omuntu otuka omulomansinga nga tasobola kuwulira amatu gannyogoga emimwa ginnyogoga buli kimu bambi omukyala n'omuggyako obulamu bwe bwonna. Obusimu bwafa babukutula. Kati ekyo tetwalumba buwangwa. Era nabo bagamba obuwangwa bwaffe obuwangwa bw'abasebbeyi ne tugamba etteeka nonsense. It's against a woman. Kati beeyagala gwe emisinde kati gye badduka naye omuntu ng'adduka yeekuniza omusulo gumuyitamu mu mbeera yonna the meaning. N'abagisu tubagamba ekusala embalukulu mulekere osalira abantu mu lujjudde abaana abato balaba munagenda nga awuubawuuba mugo gwa Musa wabweru bwati muyingira akasenge mumalo osala embalu plasta zirume omuntu ajazi n'ebibye wakiriko nite kigasa kutaayayana mwana nga bamusaze embalo abaana abato balaba ne bamubunye ekyalo ate bangamba mulimu n'ebikolwa ebyensonyi omulenzi oyo gwasanga yenna solidde ku mutwe. Ebikolwa bisobola otambuza obulwadde n'ebirala libeera etteeka tokkirizibwa kudimininga muntu wadde gwe obyagala nnyo gasiya tukikendeeza kati abagiswera bagenda kunyiiga. Benna banenyogerako abanyankole abahima okufateninga omwana kitta obulamu bwe. Babalimbalimba kati mu abawala abawuliriza si mu bubi nga ndikakira kambuzi bakufateninga nga bakuwa comfort nti omukyala omunene ajjudde yowe ekitiibwa yowe ebbeeyi era bagamba olya eyo ndyambi ne tubagamba tuleete etteeka kikome. Ekitegeeza kino ekyokufateninga kiri mu buwangwa bwabwe. Kyova abagenda lumbi obuwangwa era bagaffe twagala abakazi banene ate mu abasajja abambuukidde abamulimba aga Katonda mu ggulu gwe omukyala ali eyo yakugamba nti baawo nga wagejja nnyo takunyumirwa akulimba era ayinayo damu Katonda awo gwe omukyala nga wagejja nnyo toyina sitayiro yonna gy'osobola beeramu na baawo. Olubuto lukwekweya ebisambi bikwekweya emikono bikweya. Tukugamba omusajja akulimba alinayo mukiyita mutya saidi kiiki kamodomodo aga Katonda mu ggulu ate nkulimbe kitegeeza akuwa comfort waka bya kiyayi gwe n'obanga oluzinze esteem. Nagambye abaana baffe bambala bayika kubanga ebisambi bigatta ne byekuuta ne bisiriira ku bunene ekyo bakebera otya. Nina abaana sebo nange mwala wange mwana myaka 13 nalina kilo 8 kati awonzijawo nabadde mbagamba nti nga kalu kyekyo mukikyuse era kituufu najja attackinze baasose ne banvuma ne ngamba njagala buli alina science nze okwajulinga ne luzi olina okuba factual. Buli musawo yenna bwe mbanjogera nimba aveeyo abanvumye bonna byegina emigunju gy'oku TikTok abataasoma mwasoma biki. Ekyokubiri omuntu bw'ali ennyo amasavu bannanga agenda ku mutima ne gagukwata ekibumba gakwata ensigo gakwata misuwa abantu ne bafuna pressure stroke abantu ne bafa abaana b'abantu tebassa. Kati kino kyebabadde batambuliza mu buwangwa bakireke obuwangwa bufe kikome obuwanga tebuli ku ekyo kyokka ate tubagamba abantu tambula
bw'otambula tambula kisala amasavu mangi okusinga adduse temudduka nnyo kugenda mu gym kyokka mugende mu gym nga ne ku treadmill osooka kutambula nkubawa example y'okusala amasavu kiringa ng'oyokya kasooli n'omwokyesa essanja ajja mangu ate akaliro kali ak'empolampola wajja n'abeera kiriya ne mu kusala amasavu gasalibwa nnyo ng'otambula okusinga okudduka kusikudduka n'oweekeera nti awo amasavu gasalibwa tambula bw'otyo weekereyokeera okuweekeera nga bw'otambula kusala amasavu mangi nnyo okusinga okudduka kati eby'ennono babiveeko mukiviireko ddala nkivumirira era nkivumirira nebaza abavuddeyo abanyankole kigendererwa ki mu kunywa eshabwe gise eshabwe omuzigo n'amata agasusse baba kigendererwa ki bambi baali balowooza kwa emmere yaliwo nente kati amata gakyuse gali mu ddagala gali mu kemiko tubagamba abakyala edda baagiranga ne balundanga n'omukyala akama naye kati abanyankole baafuna ku sente abalaalo abakyala baabwe babagamba babeeri waka abasajja be batambula kati omukyala abeera waka nga talina kyakula yetololerawo kugira kyanzi kukisunda kola ki kwetolola bwati exercise eyo ntono bagenda nga abakyala bahima abo ne batambula n'ente neki okitegedde kati bagamba okutuula ewaka kibi nnyo abamu balina amamotoka bagagga nnyo abeera mu motoka n'atula mu office n'ava mu office era baddeeka aba mu ntebe tubagamba ssebo nnyabo oli mu kwetta omwana omulenzi tubagamba bye tufiidinga abaana baffe abalenzi ewaka ne ku masomero kani imagine omwana omuto mumuwa ebintu ebitagasa kati ndi ku mawanga amalala ba general public omuntu endi embi mulowooza nti mulya bulungi bino ebikokokoko bye musiika wano bye mulya kweza ennyumba ennyufu ebyo biki saga byogera bagambe ennyingiri ebizinesi zaabwe no omuntu olina okulya n'obuvunaanyizibwa mulya nnyo omuntu oli otya kilo z'embizzi 8 I'm telling you kikyama bannayuganda tebamanyi kituufu tebamanyi na kye baagala kani imagine olonda omukulembeze nga tomanyi na buvunaanyizibwa bwe nolonda MP nga tokimanyi nti alina kwogera bintu biruma bantu na kuyiyiza ggwanga nga takolifayinga okitegeera kyali badde nti MP Parrot oba Kasuku bino byenjogera wali badde Tom Peter Senge ebyaddala byenjogera si bya mugaso MP balina kulowooleza ggwanga MP alina okubanga muyiiya MP alina okubanga si mwavu MP alina okubanga muyivu twakola mkitwito ebisaanyizo by'omubaka wa parliament ne tubagamba MP wo abasiroya nga tayina diploma mateeka walonda muntu mukyamu omuntu looya ali ku level ya looya entegeera ye endala nnyo n'endabamu y'ebintu kyovola babasinga mu abakuba temuvaluwinga bantu b'amagezi ne nkugamba nti ebyaddala essaawa eno njambuulire mubeesimba waani ayogera ebintu ebiruma bannayuganda bwe birina okukolebwa twabagamba bajeti ya Uganda ntono nnyo njega ombuulire eryakyogedde kyovula mambaga fe batuwandiikako lipooti nfu ekisinga okwennyamiza ku byoyogerako nti embalira y'eggwanga ntono nnyo bwefuluma mu trilioni 84 nga bwegenda okubeera ya financial yejja bannayuganda batya nnyo era ne beeraliikira nga bagamba nti embalirira ng'egezze batya nti emisolo nagyo gigenda kweyongera kati ate gogamba nti embalirira ntono bannayuganda omusolo lwaki oguwulira nga gukaluba kuba bannayuganda batono nnyo abasasula omusolo ate abaavu basasula omusolo abagagga tebasasula musolo transaction lugyokola yonna tulete digital transformation nga tekyali cash economy government nga buli kyogula buli kyokola ekifunako sente tekijja nakuluma kwetwala obusente butono nnyo government erina obusobozi obufuna sente mpitirivu nnyo abakola ebintu bino mu Ministry of Finance and Planning bakimanyi naye babifunamu balina ebakubira sente ne bazingamya eggwanga lino waliwo ebintu ebyewuunyisa kati nga nabagayi tulina omuntu wano eyagingiridde abaana baffe n'abatta ekino IGP abaana nakikusiini toli bize IGP tukusuubira kubeera nga biseera olambula barracks z'abasirikale welfare naye yakoma gendayo ddi buli abeera IGP alemye okukola ku kiyitibwa estate barracks abantu basule mu mbeera ennungi basaavinge bannayuganda abo baana baffe enguzi tesobola kuggwawo mu bapoliisi nga basula bwe batyo n'obusaala nga bwe butyo kuba sente nazo teziriiwo fe abalina n'amagezi agayinza okugamba nti katulete bainvesta bazimbe mu public private partnerships bainvesta bazimbe estate zino government abantu bazisasula empolampola fe batukuba bikono tetulina kye twagala olwedde buli kimu tukirina ku mulembe guno kye twagaliza ne bannayuganda naye okimanyi nti teri ne mugenda okusomesa ekyakwanzi tewali yampise ndabye wano nga bampeereza ebifaananyi bali mu baasi za parliament bagenda which is okay so tugamba nti obuntuntu obutonotono mukyamuukirira IGP tewali kyabanoonye ku siini DP sakoleki you subdue everybody bwe tukusuubira okukola n'amaanyi ate tokolawo
attacking a muntu, but I'm just talking blatantly. Omusala gw'abasirikale mutono nnyo. Toyina muntu ky'oyinza kukola na ssente ezo zisasula mu police. I'm telling you. Ebyo tumisuubiramu workshop, so twengeginga private sector. Sagala abantu balowooza balina office nti basinga otegeera ennyo. Abasinga otegeera ate tuli eno. Emigunju gironda migunju ginnaajo. Tebatulaba. Olowooza ani ayinza okumalawo obutamanya bw'oyogerako mu bannayuganda buliwo? Method of communication and education has been poor. Katulina social media. Buli muntu alaba ekituufu naga luzi byayogera bituufu twalonda muyenje. Omuyenje tetwamanya. Buli muntu kyagamba kati. Ani yayogedde ensonga nga bw'enzoogera? Omubaka parliament n'omukulembeze bw'ati bw'abeera. Ekira tubagamba. Twayogedde ku mugejjo n'abasajja. Bw'ogejja ennyongoloza y'oyo omugagga atuuse binyonkondo. Amanyo gakuli eri, emimwa gikuli eri, ebbina liri eri, ebisambi biri eri. N'owasaakana kamandi akato. Agakato na mugulu wasiriza ba smart wire. Toyina ky'osobola kukola. Olubuto. Oyagala okakiisinga bw'oti olubuto lwe lusookayo ne lukakugaana. Omusajja w'olubuto. Olubuto mwekoleka abagagga. Abakazi bammwe bafunayo nammwe abantu abalala. Nga nammwe abakazi. Omuntu bw'ogejja ennyo omusajja amaana afuna ka sugar. Bakadde batya? Ka side chick. Side chick ka modo stala stolo sala. I'm telling you. Baba limba for comfort. Ngomugagga nga weegumya ng'olya bubi, ng'olowooza okulya enkoko ensiike buli kimu oli mu kulya butwawe ino ebirwadde. Bannayuganda omukulembeze olina okwogera ebintu ebigasa abantu. Twagala abantu abalamu. Ekirala tubagamba mukozese bulungi social media. Abavubuka otunda ki? Nalabye muganda wange wano Isaac Mbalala. Twasose ntakwatagana mu byemmere n'amaana ngamba muganda wange. Twabadde tukuba bukubi naye tutegedde. Ne wayogedde bubi. Ne muganda edda yeyo method of communication gyo babagamba ko nga temuli. Kitegeeza nze yayogedde obuki? Obulungi. Nengamba tulina ba media influencers wano abavubuka n'abakyala n'abaami abategeera ebintu. Ne badduka natwala emigunjo wa president. Egitalina kye gyogera muntu mwana we kyayinza kuyiga. Tulina abantu wano nga si migunju. Emigunju gye giri enkoko emiyayo. Tulina abantu toyinza twala blogger n'oleka luzi. Is number 1 blogger. Is the number 1 blogger. Oyogera ki? Ogasa ki? Sectors zizo na yamwe scientist, yamwe law, yamwe what? Byenjogera omuntu wato biyiga mu abantu bangi bakyuse. Nituka tulina Muhammad Kachiika asomesa obulimi. Tulina abasajja nga olaba JB Taylor ne mukyala we Info Trust. Otwala otya abantu wa president n'obulwakaba n'abantu. Obedi ow'embuzi. Noleka okutwala abantu Professor Roni bana bambali UK. Pastor Romishana. I'm telling you. Noleka abantu mindset vibes. Bavubuka bonna bali ku internet. Boogera ebintu ebigasa. Tebawemula, tebasasamaza, tebogera ku relationships. Tulina abantu wolaba omuvubuka mwita Kasirye. Omwami Frank Gashumba n'otwala ba blogger n'otwala Gashumba. Nendowooza boyogera kabo tetuba bayina ekiti kyabo mwe bagwa. No, my dear, we are talking about influencers. Positive influencers abagata ku ggwanga lino. N'otwala Issa Sekito asomesa ebyobusuubuzi n'asomesa biki? N'otwala emigunju emiyayu egyereegalega egyeyambula. Ekyokubiri namwe ab'ebyokwerinda ne musensalinga nti giro gye migunju egitulula ne president. What are you doing to our president? You're discouraging us. Nsonga eyo ng'onyiiza nnyo. We are tired of people who are not serious. Ekikuluma ekyokubiri n'otatwala abantu Chef Godwin, Brian Baba, Bruno K ayingira n'ayamba n'abantu na influencing abantu abavubuka ngabo. Omukyala Nsambya ne mwami we Nsambya ne Mirembe be bajjonkere ennaku zino. Nolabanga ba bloka babaliko kubajjonkera tufunira muwa. Bomalo bikolo bosasula otya. Tufuna tyo mwana afuna muki. Nawe bakugambako mbu it will end in tears. Which is okay. Tugamba waliwo abantu Crown Japan, Katwe, Sozo Properties, Errands Runner Perfume Seller. Bebali balino abo boyogera abo. Bebali no gende wa president. Yes. Iso mutulimba. Mutukola bubi. Mugamba guno tegugenda guno mugunju tegugenda. Abaana bambe nale bawagira president mu kalulu. Ne bashatinga down emigunjo jali gimuvuma. Tewali ba influencer be nale mbe batwala. Ne mutwala abantu abatayogena ku kigambe nale oba mwami Museveni obani. Mumalamu abantu bamuhamanyi. Buli avume nnyo Museveni ategwe musemezane muwe sente. Ezo 5 billion tusaba ekitibwa president. Tulina abantu abalala wano. Walwera omwami bamita waliwo abawala babiri Bulaya ba influencer nabo. Jojo. Walese topic y'omugejjo. Abanyankola bata abajegajiga basuse ne banvuma abali serious bagambye webale
omanyi badokita bankubidde omanyi amakama g'abantu agambisa okyalya ku baana baabwe bazadde b'abantu babasalako amagulu abantu bali ku ddagala lya pressure cholesterol obulamu bwabwe bwonna nina abasirikale abankubidde ne bagamba tukwebaza abamu nga balina Somalia n'agamba twogedde ne mama w'abaana naye tawulira nze yabagambyeko mu ngeri ekola ki etegerekeka nengamba tulina omuno mu kyalo ono mbadde mulaba weewaawo olumu abaana yabuze senga asidi yavudde n'agamba njogera Lunyankole mu lutegeere teri bunene ng'olinga Sekoko we buyambira kati olaba nti olw'okuba debate eziriko algorithms eziri kuno zibadde za kuvuma era abantu abategeera bamaliza nabo bayinvolvinze mu byokuvuma aba bakyala basenga asidi bategeevu batambudde olaba era ebintu ebyamagezi we bijja olaba nga babyogerako with strength ne bazabali e London but diaspora people they influence positively people but na Uganda namwe abazadde tubagamba namwe abavubuka kale bw'omala okutaagula nsambya ne relationship ye ofunirawa bw'ovuma omwana wa muntu n'omubeerako ofunirawa bw'obeera ku relationship y'omuntu ofunirawa lwaki tutambuza bintu birungi you let us down waliwo abantu SB4 let us stories tube empowering ezo 5 billion tugamba yubawazaaki internet ubawazaaki kati nzani ampadde president alekerawo bayina sako which sako ebyo n'ebintu bya sako byonna bya kiyayi ebikola Kasuku yagamba bayina sako tugenda akakisake naafuna njaga agamba president gulamu tractor buli omadduke ojagenda okola nga zimaliriza sente azijje mu sako y'ababuloga gula tractors ziteeke wali ogenda kulaba nga zimaliriza ziriwa Obedi wa Mwamiruzi wa Mwami Muhammad Kashika okosiko yagaliza mwekka already mulina ffe tukola ebyamagezi abavubuka bano nabo ndowooza ekibavumisa abantu kubanga tebalina anti bayita kati yabawadde balekerawo okuvuma abantu ebyo teyabawadde kulekerawo vuma yayinza olowooza nti yabawadde beeyambe kati osanga abavubuka nga bali omutwalo mulamba billion 5 zigenda bagasaaki kyekimu ebya PDM tubagamba kyabuyayi tekiriyo balimba president tukugamba ekisembayo owekitiibwa president abasajja baabayiso babadde bakulimba baddiso mweddeko mwami Arthur tuyambe report ezisinga nfu nze ndi wano katolere bampandikako report nfu nesitagenda kyankwanzi kusomesa nzaso sigenda kuwuliriza zibyama Museveni bina byasomesa mbiwuliriza ngenda kusomesa I am supposed to be the tutor. Honorable Luzzi ebigambo byoyogera bikola amakulu era ensi ebiwulira n'ebigoberera ababiraba bangi naye lowooza lwaki enamba ebyaniriza n'okubiteeka mu nkola ekyali ntono kyova baŋŋambye owekitiibwa president tugamba naawe boogenza olekikyalinga oba lekikyalinze emirundi mingi babirekawo bulesi wasomesa obucupa irrigation omuntu owa wansi asembayo ng'asobola okukozesa obucupa na irrigating ebintu bye bali mu kusaba kusaala tusabira nkuba enkuba etonye enkuba ne gw'osaba tolishuwa kuba naagikuwa naye nga bano science n'ebikolebwa owekitiibwa president alekikyalinga abantu byonna byayogedde bikomaawo tewali abyamplifyinga tewali abikola asomesa obulimi ng'ani alima economy y'obulimi backbone eri mu bayindi n'abakyayina kati ate bali babikola ne munyiiga ndaba waliwo ya complaininze kuba erituli yabaki aba abantu bali hambo bakola tebaspendinga bya kiyayi bannayuganda bali mu fake life bakola bupate buli kaseera batalina ekigagga nga temuli tubagamba obulimi budde mu bannayuganda mujje tukole muvemu ebya social media okulanga ate obulangasi twagala content nga agasa era tubagamba bannayuganda buli omukyuka woli ebyo byokuleeta okuwemula muyingira relationship z'abantu ze mu discussing nga kikome ekirala ofunira bwanga oli mu kuba omuntu ng'oyingirira famire ye abaana be ekitiibwa kye abamu ffe tuli bazadde abantu balaba internet gye tuweererera abaana naye n'oyingira omuntu nga tolina na information byebyesenyisa kyuyita abantu bajja kwekyawa abantu beekola ekintu nze Luzi ndya bulungi onjogerako ki Luzi ndi mulimi nkola onjogerako ki it will end in tears era ebeekomyawo nze nsoose why is it your interest naawe nyini anjogerako tewatandikirako oyo gwoliko why is it my business bannayuganda mulekerawo wakajanja mwe abakulembeze batulina mu capacities ezenjawulo njaga bategerese bye basinga otutegeera fe abamu tubasekerera I'm telling you we are laughing at you nongamba nti waleeta seed school nga teri gazetted tukusuubira nti essomero eryo walijja India walijja South Africa Santon walijja Hebrew muleete ebintu byemuteeka mu government ng'abantu bagamba gundi yaleeta essomero eryo byonna libeere adopted nga government ng'amasomero ekyewuunyisa amasomero gali amalungi ge twogerako agakatona mugule bbeeyi y'emu n'ezimba bino bannayuganda tubagamba omwana asoma atya ttaamu 3 omwana oluba okuwumula 1 minute ng'ate agenda requirements nyingi nnyo zisinga ne school fees omwana wa baby class asoma atya okuva saa 10 mpaka saa 2
asoma biki omwana wa university asaswa sente tono nyo singo wa kindergarten wa primary omwana wa kindergarten primary secondary school secondary aina obudde bungi nnyo mu kusoma nnyo singo wa university nze nsoma amateeka naye nsoma mu week nsoma mu ennaku 2 over the weekend lwaki abaana baffe bantu basoma paka saa 8 olwegulo gubeere kudduka kuzanya nga sports dala twaddukanga emisinde ekirala mu sports mbabuuza mu misinde mpulya Kipretegei Kiprotich Kipusiro Chepusanga teriyo ba Mateega Nakirijja Kawadwa ahimbisibwe Akizimana Okero kitegeeza kyeralikiriza mwagala tulowooza nti temubanga mufishinga abantu bajje Nairobi ne mubawa nationality wano nga banna Kenya nga nafu tulina wana abaddusi amasomero mbere ne timu zompya nenga temuli asoma mukimanyi mu abayinjogerako ngesomo liwulira dungi mu sports nenga temuli mwana wa Luzi mwana wa ahimbisibwe azanya mpira mu school team mwana wa Kayemba Solo tubagamba ki education ekyuke with immediate effect twagala banna Uganda buli omunga ozaala oli muzadde lwaki omwana mumutwala mu kisulo eryo komera I'm telling you abana babona mu bisulo omwana abeera kajjanzi ekimutwala eggulu emukono okusomereyo ki kajjanzi teri masomero yegali lwaki standard lwaki banonya standard to setting a national standard ng'eryemu ng'ekiri emukono owulira kyekiri Lwampala kyekiri eggulu twebuuza minister of education kyova tuwaye tubasekerera nongamba nti bano basomesa buli omu kike fees buli omuzize kino kike bangambye omuzadde omu yagenda ogula rims empapula ze bamusala za kindergarten nga ziriko amannya eno bamga zino mu kikuubo ez'amannya za sente ntono ezitaliko mannya kuba abazadde baali baziwandikako ng'onyangu yanga generator waliwo ensonga ensiiwa wano ekusiiwa kale sooka ogireete tumalirizaako tubagamba abazadde bukantini ku ssomero buveewo bw'abannannyini masomero bakyala b'amasomero lwaki omwana ali akawunga n'ebijanjaalo abaana balya bisukaali abaana balya ebisiikesiike ebiteekyagisa obutto nga mukadde abaana bagejja abaana batusaba ssente mpitirivu nnyo ez'okulya kantini tebakyalya mmere ya ssomero ate nga ennungi okimanyi abantu bamanyi nti akawunga kabi n'ebijanjaalo kabi nga wasoma tubagamba kyali badde kirungi tujjewo ebisulo omwana abeerako naye kula naye omwana atambule okuva wemuva ewaka ewaabwe atambule agende ku ssomero exercise yokka abaana bagezze osanga omwana omuto wa P5 aga Katonda muggulu ng'alina kilo 8 omwana kilo 10 omwana omuwala muto n'engulongo omuntu omukulu tassa atambulako bw'ati n'aweekera buli muzadde ng'omanyi kyenjogerako tusaba bino abatukulembera bonna aga Katonda muggulu buli omu azuukuke mwabali eyo bagenze ekyankwanzize neewuunya lwaki tebampise I would speak directly in the ears of all the so-called leaders and they would listen. Webali nnyo webalire ddala mpuliriza Tweak Radio 4 Radio 7 ne Radio 8 tuli mu kubaganya ebirowoozo ate n'okuzibula bannayuganda amaaso Honorable Luzzi situsobola kuvaano nga twogedde ku nsonga bya bulamu nakulabye sabbiiti eno olina report oba ebbaluwa gye watadde ku mutimbagano eraga ebyava mu kujjanjaba omwana bannayuganda omusawo yenna atandika by passion era mbuuza nnyo abaana lwaki oyagala kubeera ki tijja kubeera musawo oyo aba ayagala obusawo by passion bwe tuuka mu secondary sciences ze mwali badde mu concentratingako labongo and the spear bimukwatirako Canadian Prairies bimukwatirako omuntu ayagala okubeera omusawo kitegeeza omusawo mu primary akalinga ekkali yeeyo ne mu secondary aconstituting ku biology and chemistry mathematics physics n'ebirala then mu Uganda wewuka woosanga nti okubeera omusawo oba otwala sciences amasomero gakwegayiriza can you imagine n'obubonero babuwanika abantu abali badde abasawo abatuufu abaagala okubeera abasawo it's a calling tebafuna mu kisoogo bannayuganda bwogenda mu America nabo bate basoma ku busawo osomera emyaka 2 n'ofuuka omusawo lwaki wano musooka ne mu kikalubya muntu n'asoma simanyi emyaka emeka kitegeeza finally mukoppa ebibuuzo abasinga obungi ne mukoppera abaana ebibuuzo ne bagenda mu course zibatalina kukola ki kugendamu ekyo tubagambye omusawo olw'okuba asasula obusente butono bakoowa patient to doctor ratio nene osanga nti omusawo alina okulaba abantu 10 bamulinze omwana gwe natadde results ez'ensambya I intended it and I don't regret it. Can you imagine omusawo baleese omwana ng'ayeba ng'avudde ku Novik temperature nga nene nnyo omuliro 39
omusawo yabadde akola observation ze wali wansi yataddewo nti anyogoga. Ekyokubiri ne bagenda mu laboratory ne kitwala essaawa nga 2 kitundu okuzza results. Atudde wali aleeba. Owulira bulungi? Akola ki? Aleeba. Results okujja nga talina bacterial infection yonna. Omusawo na prescribinga eddagala ate lya bacteria mu bungi n'okukira omwana ow'omwaka ogumu n'emyezi 2 mu bungi namuteramu ery'empiso misuwa n'eryokumira. Kakati n'agamba omuzadde genda onoonye eddagala bali kukube. Nsambi hospital bwe baterina ddagala lya antibacterial kyewuunyisa. Omuzadde saa 7 n'agubaguba nga bamuteereddeko ali ne pharmacy ziri specific nga 3-4. Kitegeeza amalwaliro gaabwe balina eddagala eryadiba gwe omusawo mulwadde gwokola ki? Gwogenda oddisasula. Bali muteereddeko mu bungi n'eriteetaagisa mu bungi obusukkawo omwana nga ligenda kumwokya ekibumba. Oligula oli bawonye. Kakati laba ery'empiso nga bali mukuba emirundi 3 edde. Eddagala lyakuba emirundi 3 edde. Oyo omuntu oyo ne pressure nga bwe temperature nga bwe badde balina okuba nga bamwadi meetings. Kitegeezwa omuzadde agenda kudduka n'omwana we bw'aba abadde abeera kyanja. Emirundi 3 edde okujja ensambya. Can you imagine? Teri musawo ayinza kukola ereze bwezityo. Ekisembayo tukugamba nti okumanya omusawo ono ne review gye yawadde omwana omuntu agiddemu embeera time gye yamugambye okuddiramu nga nnene nnyo omuntu azenga aleeba bw'atyo n'omuwa time okudda dde after oba week nga 2 oba 3 kinene omulwadde aba yafudde dda teyagana kumanya bwakola. Ekira lino eddagala ly'okumira bakugamba ojja ditandika nga ery'empiso likoze eki diweddeyo. Omusawo omutendeke Katonda tasobola kukuwa ddagala lyakumira nga naye ery'empiso terinakola ki? Kitegeeza yakuwadde doozi nga eweddeyo tagenda monitoring oba lino likoze oba terikoze era ne liri ewamuwadde otera kusinziira ku lino bwe likoze. Bingi awo technical knowledge abasawo abamu ne babuukira lwaki omusawo omu expose nze lwaki eddwaliro nsambya nabi yampandigidde nga yakundaba. Nga tubagamba you are shaming us, you are letting us down. Nikya nebuze eddwaliro ekkulu ng'eryo omulwadde alina insurance. Ensonga lwaki babadde bamugoba kubanga wa insurance tebalina bye bamukola ki bwe bamulyako sente za mangu. Tubagamba namwe aba insurance bulijjo nkubira abantu babe ne insurance. Okimanyi nti insurance zirwawo sasulwa amalwaliro. Regulatory authority ya insurance complaint eno mbate mbate mujina we are using the radio and the platform. Mutegere nti insurance companies zifera abantu zibabba. Nze eddwaliro lyange doctors clinic oba doctors hospital Seguku. Wale twali nze nenda ba serious. Kani imagine insurance yange bagigobayo butasasula. Kati maliriza nsasudde waddenga nina insurance. Gasiya. Insurance eyo yeddeko lwenadda wano. Nja kujogera natwalayo n'omwana wange. Ne bamulongoosa nga bakkiriza bamulongoosa nali sirinawo. Bwamala omulongoosa biyu nejanga million 2. Omulwadde ne bamukwata insurance nesazaamu teyina sente. Omulwadde ne bamukwatira mu ddwaliro. Kakati nitukkaanya nabo oluvannyuma nga mbagenge nabbawaabira. Ne sente ze bagamba okunziza tebazinziza. Kitegeeza insurance zibba abantu. Ne ku third party tubagamba temusensitizing abantu okujjayo kireyi muzeezo. Buli asasula third party insurance ku motoka. Emotoka befuna akabenjo inogenda bakusasule. Oli wagambira nti olaba luzze bamufutyanka. Oluba na Uganda nena mwe mwebasi mubadde mukimanyi nti motoka befuna akabenje. Oyino kusasulwa gwo musabaza agirimu n'abadde wabwerwe batomedde. Mwene muli omulanga atabulanga simulonda abantu batamanyi. Fa bamanya abategeeza ate fete mutulonda. Katira banyize. Webale nnyo balire ddala ensonga y'ebyobulamu eno nsonga nkulu naddala kukikwata ku kulya muntu alye bulungi ebintu ebituufu naye bwe tugenda ate mu ddwaliro kyennyamiza nnyo okulaba nti Uganda tukyalina abasawo ab'ekiboggwe ate mu nekituuka nti ku mutendera gw'eddwaliro ekkulu ng'eryo kyatuukako ne wane naggulu basawo bonna nzoga nti balina experience bonna tebakyali mu malwaliro bali mu kiriniki zaabwe gye bakola ekyo nno nekyongera okwennyamiza. Tubagambe abasawo basasule bulungi. Temwebuzabuza nga Afukana aba tubagamba lwaki beeyisa bwe bati abasawo okubasasula obubi kye kibaleeta okukola ensobi zino. Kiringa ne oyo bw'otamusasula tajja kukolera kyoyagala n'omusawo n'abo abapoliisi lwaki mukyalaba ebikolobero embuli bw'enguzi aga Katonda muggulu omupoliisi abonaabona amajja abonaabona tesitwa kwa bambi baagala eggwanga lyabwe ate bano bonna ba forces babirivingira nnyo mu champion. Abantu abasirikale abo baagala nnyo mwami Museveni nnyo they are very royal. Nesinga sekyo
senga se kibali badde bekola ekyejabu ni bamwagala kyova tugamba mwami Museveni abantu bano bakwagala bannayuganda bakwagala tereza reforms zino stop meeting jokers serious people ffenna nga bannayuganda tukole ki ekituufu okulaba nga ebityamye byonna bitereera tekikwetaagisa kuba mu office gwe munayuganda mpuliriza okubaako kyokyusa buli omu olikola kituufu ekibi tukyogereko social media yajja babadde batufutyanka njaga kugenda ku kigambo kya kooti abalamuzi mugenda ne muwa date mukomewo ku Lwokuna ennaku z'omwezi nga 4 saawa 3 buli musango gonna oguwa ezo essaawa abantu ne baleka bakola ne bajja ssaawa ezo muganda wange abaana b'abantu balengeetera ku kooti muyita gwe mwagadde bw'oba omanyi wadde ya ssaawa 4 buli muntu muwe dakika 10 muwa date gy'olina okujja nze bampita naga nkyalina omusanga wani makindi naye tubeera wali tomanyirwa oddako kyokka wakedde buli omu yena bamuwa ssaawa 3 abalamuzi mweddeko ba magistrates bw'oba owa obudde buli muntu muwe budde bubwe omuntu atatuse mu budde omupostponding naye nze nenkera wali mwami Luzzi ku makya nga wampise ssaawa 3 ate nensangawo emigunju emirala egiri ssaawa 3 ate n'oyita muntu mulala neebaza bannayuganda abalaba omulamwa gwendiko bannayuganda abatakyali mu byabufuzi bya kijega twabuuza abaana ba Nuupu nga muvuma nnyo muwe mula buli muntu kati ebyobufuzi byaggwa content zero issue yali mwogera ki tuli mwalinga muvuma kati byaggwa buli omwakaliro okawulira ukola ki otunda ki omwana wana ayizaako embalala yagguddewo mukutu nga bwakola live buli omwagamba langa kyokola ki bonna basirise bekwese balinga emmese kuba ali tebalina kye bakola tusaba ow'ekitiibwa president biri byali byakaseera bannayuganda tubagamba decommercialize politics jamu ssente towa abantu ssente leka abantu bagende buli omu yeekolera omwavu omuyalo nonaki mbyobufuzi kivula buli muntu mubbi ekyokubiri abantu b'NRM abakola basiime ffe twali tukusuubira kusinkana babbuloga b'NRM abaana nga bakuba kikiri abaana nga bareasoninga balaga emirimu gya gavumenti gyekola nalawano maama Janet akyala ajana abantu b'NRM basiime musiime abaana bammwe musiime abantu bammwe ekyokubiri waliwo baladisi abakoze district zaabwe ne bazitaninga into something useful aladisi we Nakaseke ate agita tagiwoomya sezaala wange ogenze ku buko buko mwami Sulaiman Kabale NRM yaze ku ntikko mu district eyo program za government zitambule abantu batandika okulondebwa nawulyawo nangangala muganda kati kakubenze naye tubagamba nti oyo omusajja yali badde bebuuzibwako wakikoze otya oŋŋamba otya nti gwe RDC Katemba n'abeera mu district yo Shafiki ali wano mu Kampala ya making sure Kampala eri calmed down nenkakasiira bamu tebamulabawo ali wankola bubi kalulu kange wano nalinga ndaliya kalulu era nze nkwevuma naye nga tetuli ba Luganda Shafiki ali subuga aya disaba n'amaanyi lyeriiso lya president noŋŋamba nti PDM sente z'abantu aga Katonda bahayalinga muntu president gwagenda okulaba ne bamuwa ne sente badiso ne bawandika ripoti enfu aradiso oba oliwa si mu bubi nale bakatugende mawulire awangale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda sala mundabire sala omuto mulungi oli Nakaseke wa maama oli attooke kutumiddeko nammwe bwe nabanjagala tukyuke tukole kituufu bannayuganda mbaagala nnyo mwebale nnyo buli omukola kituufu buli wolaba akola ekintu ku social media ekitayamba mugaye mwami Luzzi yabiganye abulwa attention kati gwe president wa social media kuva n'olwaleero nsukkawo supreme leader supreme leader obumu bwewaŋŋamya dda ku social media presidency nze supreme leader wa social media werangiridde nerangiridde ate sikubwako kalulu siwabulwa sikola kitibwabulwa